Sinigibuli eno ekyawenja n'okunoonyereza ngeri ki omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine gye yafulumyemu wooteeri eyitibwa City Hotel esangibwa mu disitulikiti ey'e Jinja. Okuyimba kyekindeese abapoliisi be bagambye abategesi tebirikiwa kuba tebabitadde muwani so nze kugenda era ngenda kuyimba mpozi nga poliisi ewandiise newe ensonga lwaki sina kuyimba. Gwe banoonya n'okuwenjanga empiso aliwuwe era nga yasobodde okubeemululako n'abeetegula. Ekisooka kya nnaku nnyo ate kya buswavu okulaba nga poliisi egenda maaso n'okukkiriza okukozesebwa okumenya amateeka n'okunyigiriza eddembe ly'Abannayuganda ate nga omulimu gwayo mateeka gwina kuba gwa kuuma ddembe na butebenkevu na kuuma mateeka. Olunaku lw'eggulo Bobi Wine yabadde alina okuyimba mu kivulu nga n'okusasulwa yasasuddwa wabula kyababuuseeko omuntu yatuuse mu kibuga Jinja nga bulaba ate bwe lwatuuse olw'eggulo poliisi n'amagye ne basalako ekifo yabadde n'okukwata abantu be. Bobi Wine wano wasinzidde n'ategeeza nti poliisi kati ekozesebwa kuzannya byabufuzi ekintu kye bamanyi nti kimenyera ddala amateeka g'eggwanga lino. Kubanga olunaku lw'eggulo nagenze Jinja okola kyo okuba ndi musajja muyimbi era bansasula ngende nkolesho ejinja. Poliisi yennyini nekiliyaringa sheeyo nga kuliko nze n'abayimbi abalala bangi nnyo naye emisana ne bankubira essimu nga ngenda kutuuka Jinja. Abategesi ne baŋŋamba poliisi ebalagidde mu bayimbi abalina okubeerako Bobi Wine talina kuyimba. Kati ne neewuunya lwaki poliisi egenda maaso n'okola ebikolebero ebyo. Okusinziira ku Bobi Wine bano balinga abaagala okumugaana okunoonyeza abantu be ekyokulya nga nabwe kityo wanaasimbye Nakakongo nti bano si baakumulemesa ku ekyo kyaliko ekyokunoonyeza abantu be ekyokulya. Poliisi kyegezaako kwe kunnemesa okuyimirizaawo famire yange n'okulemesa abantu abangi ennyo abali mu bikumi benkola nabo abayimirirawo ku mulimu gwaffe gwe tukola. Bobi atutegeezezza nti waliwo ne lwe yali ayina okugaba mwannyina kyokka poliisi yasalako ekitundu kino era katono omukolo gugaane nga n'abantu bali mu kutya okutenkanika. Bw'abuuziddwa ku katambi ka Besigye mwalabikira ng'avumirira eŋŋombo ye eyatwebereremu, Kyagulanyi atutegeezezza nti si mwetegefu kwanukula nsonga eziyinza okumujja ku mulamwa kw'atambulira. Ensonga eyo nja gyogerako mu kiseera kyayo nga bwe nze nga mbagamba nti wendi muntu mukulu ensonga ezitali nkulu zitera kwagala nnyo ziwa makulu. Ono era abadde asuubirwa mu kigo ky'e Lugazi okwetaba mu kusaba kyokka bino poliisi olwagigudde mu matu n'eyimbula abawanvu n'abampi okwetooloola ekitundu kino era okukakkana nga n'okusaba kusaziddwamu. Olwaleero lwennyini mbadde nyina okubeera mu kusaba enkoko njeru naye bantegeezezza nti poliisi n'ebimotoka bya tiyagaasi byetooloddeyo tisiina kutuukayo. Zizo ansa zitwagala okusaba era tubanja n'okutebwa kwa bannaffe bemwakutte kubanga tebalina tteeka lyonna lye bamenye. Gyebavuddeko poliisi yategeezanga ebivulu bya Bobi Wine bwe bitali mu mateeka kyokka n'ebyo ebitegekebwa abantu abalala era nga biri mu mateeka Bobi Wine takyakkirizibwa kubiyingirako. Tugezezzaako okunoonya poliisi okutangaza ku nsonga zino wabula amasimu agamanyiddwa gonna gabadde tegalukulwa. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina ageesigika.